African Legislative Assembly has already passed a resolution to the effect that the East African Treaty or the Treaty for the Establishment of the Community be amended to allow Swahili as an official language, and therefore that will be the official language for transacting business in the Assembly. Parliament y'omukago gw'amawanga ag'obuvanjuba giyite East African Legislative Assembly yakutandika okuteesa mu lulimi oluswahili mu ntuula zaayo ez'enjawulo era ng'oluswahili lwakufuulibwa olulimi olutongole mu mawanga ag'omukago. Ssemateeka wa East Africa akyusibwemu oluswahili lukuzibwe okukozesebwa ne mu Parliament, naye nga tukubiriza nti n'abasuubuzi nabo lujja kukola kubanga tetulina lulimi lutugatta ffe mu region. So oluswahili bwe luba lukuziddwa lujja tugatta lusobole okukozesebwa nga naffe tulina olulimi olw'obwebange lwe tukozesa nti lwe lutugatta mu region eno. Mu kwogerako eri bannamawulire ababaka ba Yara bagamba nti kino kya kutumbula obwa Sseruganda kw'ossa n'okutumbula ebyobusuubuzi mu mawanga ag'omukago. Omukago gwa East African Community guze gusanga okusomoozebwa kungi mu kugezaako okwegatta era ng'okukkakana ekigendererwa kyagwo eky'okufuula amawanga gano agali mu mukago eggwanga erimu gugudde butaka. Wabula kino ababaka bakiwakanyiza nga bagamba nti enteekateeka z'okugatta amawanga gano lifuuke eggwanga erimu zikyagenda bukwakku wadde nga wakyetaagisaayo akaseera. Tulina okubeera ne ssemateeka, constitution, not a treaty, a constitution. Kati ba heads of summit ne bakkirizaganya ba presidents bonna abataano nti tusooke ne confederation. A confederation is something very lighter than a political federation. Naye nga it is a transitory process to the political federation. It is not abandoned. Tebana bakyerabira tujja kubeera ne political federation after attaining the confederation. Yes. Omukago mwegatira amawanga ag'obuvanjuba guyite East African Community gwatandikibwa mu mwaka gwa 2005 amawanga we gateeka emikono ku misoso ku bintu ebiyingira mu mawanga agali mu mukago gwa East Africa. Olwo ne guddako akatale akawamu aka Common Market akateekebwako emikono mu mwaka gwa 2010 naye ate awo we gwakonera nga kati bali mu kutema mpenda za kulaakulanya mutendera guno okusobola okutuuka ku byenfuna ebyawamu. Stephen Tulyargayo, KTV, Amalindirire.